Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Abalabi bafa balungi ab'omukutu guno omuganze ogwa Rawda Islam Media tubaaniriza mu kanyomero kaffe kano ak'okubeera nga mwana wattu twanukulwa ebibuuzo byaffe ebyabuuziddwa. Programu eno ebeera buli lunaku olw'omukaaga nga mu studio sibeera nzekka, mbeera n'omuwalimu waffe Seka Abbasu Senkuba Sonko. Programu eno tetulina kyerabira nti eteekebwamu baganda baffe, eteekebwamu ensimbi baganda baffe oba bannaffe ennyo nnyini aba Baliki Spices. Baliki Spices tukola ebirungo ebigenda mu chai, ebigenda mu mmere, mwana wattu n'ebigenda mu keeki, mu migaati wonna. So tusangibwa Bweyogerere Kirinnya Namataba Road. Mbere efaanana ku bwetyo ayagala tufuna ku mikutu gyaffe oba ku ayagala akasimu kaffe, tulina enamba zino wammanga 078 6 22 714 oba 075 8 13 19. Baliki Spices ku lw'empeereza esinga okubeera ey'omulembe. Ojja kusobola n'okutufunira ku mukutu gwaffe ogwa Facebook Baliki Mixed Spices Uganda. Ojja kubeera ng'osobola okutufunirako, oba Baliki Spices ku email zaffe osobola nako okutusangako balikispices1dega@gmail.com. Tusangibwa Bweyogerere Kirinnya Namataba. N'amatabi gaffe gonna ageetoolodde eggwanga lyonna okubeera nga gye tuli okubeera nga tukuweereza. Mu studio sirinzekka, ndina omuwalimu waffe Seka Abbasu Senkuba Sonko. Musaba abeere nga alamusa kubatulaba n'abatuwuliriza. Alhamdulillahi rabbil alamin wala aqibatu lil muttaqin wala udwana illa ala adh-dhalimin wa salawatullahi wa salamuhu ala sayyidina rasulillah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Tumutendereza Allah, tumwebaza yatusiza mwezi gwa Ramadan. Naam. Njozayo z'abasiraamu bonna mu ggwanga lino ne mu nsi okutwalira wamu okutuuka mu mwezi gwa Ramadan. Tusaba Allah tabaraka wa taala sokusaasira kwe ku Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Mbuuza kubawuliriza abaffe ab'emikutu gyaffe gyonna nti assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Wa alaikum salamu wa rahmatullah. Seka kantwala omukisa guno okwebaza abatugoberera baganda baffe abalungi mu butuufu olw'omulimu ogw'ettendo gwe bakola, okubeera nga babuuza ebibuuzo byabwe okusobola okubeera nga baanukulwa. Naffe nga Rawda Islam Media tweyama okubeera nga tubaweereza mu mpeereza esinga okubeera ennungi. Abuuziza muganda waffe assalamu alaikum wa rahmatullah. Amannya Lugerago Salim asaba ku sababu nuzuuli ya surati Nisaa'i aya ey'okubiri. Twagikoonako naam omulundi ogwayita ne tulaba ebikwatagana ku nika. Aya ey'okubiri eyogera ku nika. Fa in khiftum alla ta'dilu fi nisa fankihu ma taba lakum min an-nisa fa in khiftum alla ta'dilu fi al-yatama fankihu ma taba lakum min an-nisa mathna wa thulatha wa ruba'. Omuntu yawasanga omwana mulekwa nenge kimuwasizza mugagga n'abeerako mu byamulyazaamanya mu maali ye. Akati bwe yakolanga ekyo nga kinakuwaza abamu b'omusajja aleka omwana, basahaba bagenda okulaba agabalawo obutali bumativu oba obutali bwenkanya. Owekitiibwa Allah nassa obujulizi obulaga nti fa in khiftum alla tuqsitu fil yatama, bwe mubanga mutidde okubeera nga temwenkanyankanya wakati w'abaamulekwa bano bemukola ki bemuwasa, fankihu ma taba lakum min an-nisa. Kati bakwatanga emaali y'abaana abo baamulekwa nga bagitwala era nga bamuwasa lwa maali ye gye yasikira ku kitaawe nga bagimubbako banga bagitwala. Owekitiibwa Allah tabaraka wa taala n'ateekawo enteekateeka nti fa in khiftum alla tuqsitu fil yatama, bwe mutyo obutenkanyankanya ku baamulekwa fankihu ma taba lakum min an-nisa, muwasa abakyala basigadde abatali baamulekwa ababa balungidde mathna wa thulatha wa ruba', babiri oba basatu oba bameka. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahida, atasobola kubeera nga yenkanyankanya awasa omukyala atya dhalika adana alla ta'ulu,
bwe munaakola ekyo kyekisinga obulungi muyinza okulyazaama. Kale barakallahu fikum twajogerako atunuleko mu bibuuzo by'emabega twayongera okugirambula. Salimu muganda waffe Lugerago Salimu mu butuufu oli mugoberezi waffe mulungi. Dayo tunule mu bibuuzo ebyo mu videos zaffe ze twakola emabega kaawo. Agamba nti Sheikh nzikirizibwa okuwa support eri abatali basiraamu nga bagenda kufumbiriganwa. Abatali basiraamu bagenda okufumbiriganwa by'emikwano ba mu ŋŋanda mu bintu ebitali haramu bateekeramu. Ayinza okuba yeetaaga mmere bawe. Naam. Barakallahu fikum. Agamba nti Sheikh Nasiramu kandi mukulu kati taata waffe wabaako byampanga poloti mbikiriza. Allah basabihi. Tewali buzibu abitwala. Taata bwakuwa ekintu nga poloti nga yesi musiraamu. Teri nsonga ekugaana gitwala. Teri nsonga engana gitwala. Wabula obusiraamu bwatugaana kubasikira. Yagamba Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nti la yarithu al-muslimu kafira wala kafiru muslima. Omusiraamu tasikira mukaafu n'omukaafu tasikira musiraamu. Ekyo kyajja mu hadith. Wallahu ta'ala alam. Barakallahu fikum. Ayinza okuba nga yanzaala nze nzekka. Nga gutwala emmaali ye naye kibagita okusikala. Naam. Barakallahu fikum. Abuuza nti banaaba batya haidhu ennaaba yaayo eri mu hadithi ya Aisha bw'eri annyonnyola nti Salma binti Abi Bakari yajja eri omubaka Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam n'amubuuza ku haidhu. Nabbi sallallahu alaihi wasallam n'amulagira nti okwata ekiwero ng'ekiwero ekyo kiri mu masaka nga kirimu akawo ng'olina ne sidir olwayo gutwalise nga sabbuuni fa tutahiru biha. Ekiwero ekyo n'obeera nga weeyonja nakyo ategeezaamu atatatabau ddama ogenda omukyala agoberera omusaayi wegukoze ki oguyise. Sahaba oli yabuuza nti kaifa ya Rasulallah, kibeera kiti ekyo? Nabbi n'amugamba nti tatatahharina biha, weetukuze nakyo. N'amubuuza ogwokusatu ntya? N'amugamba nti subhanallah, tatatahharina biha, weetukuze nakyo. Aisha ye n'akitegeera nti Nabbi teyagala bijjayo, yali wansonyi omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. N'akwata sahabiyo n'abeerako yamukwata n'amuteeka. So ne kibeera nga kyatandikirako akwata ebbinika oba ebbaafu y'amazzi oba ekintu kyonna ekirimu amazzi n'afuna ekiwero omukyala. Bw'abeera n'obukyafu ng'obwo amateeka gamugamba akwata sabbuuni oba ekintu ekirimu akawunga kifaanana sabbuuni nga liquid soap n'ayiwa ku ppamba oyo oba ekiwero n'atandika okugoberera ekifo kye ebifo bye ebyekyama n'agenda nga bw'abiyonja n'amazzi ago bw'agira omusaayi guli oguba nga gwasigaddeyo abeere ng'agweyonjaako. Bw'amalirizaawo anaaba engalo. Bw'anaaba engalo n'afuna wuzu ng'eyessola. Bw'amaliriza ayinza okugisifuna yonna oba okulekayo ebigeri ng'ebisigadde bikolebwa ng'ebya janaba. Wabula bw'aba anaaba enviiri, abamu kuba wali mbalaba kiri mu sunna okuziyisaamu nko ku kyangwe. Okuziyisaamu ku kyangwe. Abalala balaba nti azisimulula naye si kituufu. Asobola okuzinaaba nga bwe ziri. Anaasimulula ddi enviiri ze yasibye. Esswala etuuka eddi. Siraamu waliwo obujulizi obulaga nti anaaba ne yeekola ki? N'akuuta n'annyikiza amazzi n'alaba nga gatuuse ku usulu sha'ri, ku mirandira gy'enviiri. Kati wamala okubeera nga amazzi ago ategedde nti gatuuse ku mirandira gy'enviiri, atandika okuamma mu mubiri gwonna amazzi ng'atandikira ku sayidi eyaddyo aguteekako amazzi wekyajja mu sunna n'abeera ng'agweyira. Tutandikira ku ddyo olw'ensonga nti Nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam yalinga ayagala nnyo okutandikira ku ki? Ku mukono ogwa ddyo mu kunaaba kwe, mu kuyambala engatto, mu kusanyirira enviiri, yatandikiranga nnyo ku mukono ogwa ddyo. So
yensonga lwaki omuntu atandikira ku saidi yaki eyaddyo then n'alyoka akola ki n'anaaba saidi eyakkono bw'amala avaawo awo n'adda wabbali n'abeera nga anaaza ebigere bye ebimeka ebiri wallahu ta'ala alam janaba amin eyo gusulu era eyagala okufaananamu ne janaba gusulu ya haid barakallahu fikum sheikh ndi musajja musituzi wa bintu ebizito wagamba ng'obulo ensawo za kasooli bijanjaalo kiseera kyekisibo kituuse seekanzikirizi ndimu abo abaganibwa okusiiba la tumugamba akendeezeeko ko ebinaamulemesa okukola ki okusiiba era tubadde tusomesa awo mu masajid ensonga ezikwatagana n'okweteekerateekera Ramadani ebyo byonna tubitunuulira netugaa nti omuntu abadde akola emirimu egyo nga giyinza omumulemesa okusiiba ki Ramadani atandika okweteekerateekera butya bw'anaasobola okuyita mu kiseera ekyo nga takoseddwa atya aterekeyo ensimbi at least asobola okuyita muki abadde asitula obuzito okuva ku makya paka akawungeezi aga nti angenda kusitula okuva ku makya paka ssaawa 4 esigadde agenda akola ebiki ebirala so kimuyambako okubeera ng'ayita mu Ramadani obuki obulungi ekyokubiri waliwo n'enkola bbi y'okubeera ng'akyusaamu ku mulimu Ramadani yonna naye ng'akikolera eno emabega nabaga nti Ramadani bwebanga etandise sigenda kuba nammwe ngenda kusomba amazzi abadde asomba ki emigugu oba asitula ebizito wallahu ta'ala asigadde n'ogwo ye nga yenkola ye mwanoonyaako okulya ye omu advise ki nga mwanoonya ekyokulya tumugamba nti naye yeteekereteekere bw'abanga tasobodde kukola kiri kiggwayo alina kubeera nga agende wa imaamu amugambe ensonga eyo imaamu ayinza okubeera n'alternative tomanya oba omuntu yenna ayina omulimu ogutasobole kumulemesa kukola ki kujeemera Allah tabaraka wa ta'ala kitegeere baganda bange te Ramadani mu mwaka ejjo mulundi gutya be twali nabo mu Ramadani eyaggwa si bo bonna babaliwo mu Ramadani oyinza okuzannyira mu kiseera kyo kino nga tugenda kufunayo Ramadani ndala katwala obuvunaanyizibwa okulaba nti okoleramu eby'omugaso era ereme kukuyitako olw'obusongasonga obutaliimu ng'obulwa ng'obwo ng'ate osobola okugenda eri baganda b'abasiraamu n'obeera nga osobola okuyita mu nsonga efaanana bwetyo wallahu ta'ala barakallahu fikum agamba nti okutoola zaka oba oyina kubeera na bugagga bwenkanaki twakinyonnyolako era nakyemabega ne tugamba nti obugagga bwa zaka bwa miteeko waliwo zaka gye tuwa mu bisolo waliwo gye tuwa mu bintu ebikwatagana ne urudu tijara waliwo bye tukwatagana ku bibala eby'empeke ne wabeerawo ebirala nga biki nga zaka ya naqdain nsimbi kakati buli kimu kirina obungi bwakyo Annaqdaini bwe baba batunuulidde mu bikwatagana ne dhaabu ne fidda tutunuulira mu ssente olwalira abantu ze bakozesa nti omuntu bw'aweza miliyoni 1.5 ku fidda asobola okuwaaki zaka miliyoni 1.5 miliyoni 1.25 asobola okuwaaki zaka ate bwe tuba tunuulidde ensimbi ezikolebwa mu goloda oba mu gold zisobola okugendera ddala mu miliyoni 60 and above miliyoni 60 n'okukola ki ezzaka y'ebimera eby'empeke muceere kasooli ate yeyawukana n'ebyo eyo tuwa kilo 65 luwoweza obungi bwa kilo 605 owamu kilo 65 nga oziwa yawuma hasadi olunaku lw'okungula lwennyini lukola ki lwowaayo zaka newabeerawo zaka y'ebisolo era naye eyawukana ey'ente eyawukana n'ey'embuzi n'ey'eŋŋamiya bwebeera zaka nga ya nte tugaba singa ente ziwera 30 tuwaamu zaka singa embuzi ziwera 40 tuwaamu ki zaka singa eŋŋamiya ziwera 5 ziba zivaamu ki ziba zivaamu zaka so kisinziira ku zaka tugenda kuwa yaki olwo netulyoka tukola ki netulyoka tulamula ate awa ensimbi ensimbi zirina okubeera nga zoterese ziyitako emyaka omwaka muki yahula alaihi alhawlu kuyitako ebbanga lya mwaka nga twazigambye nti eza zaabu zirina kubeera miliyoni 6 n'okweyongerayo ate za fidda zirina kubeera miliyoni 1.2 n'okweyongera wallahu ta'ala alam
Naam, barakallahu fikum. Agamba nti ono omuwala agamba nti waliwo omukolo gwa nika gwali kugenda mu maaso taata n'azuula nti omulenzi talina mahale kyakubiri nga ne transport yennyini tamulina n'enkoko y'omuko nga tagikola ki abuuza nti taata yasazaamu omukolo ogwo ogw'okubeera ng'agenda ne muwala we omulenzi agenda ne muwala we abuuza nti omuwala oyo abalibwa nga afumbiddwa oba kusooka kwa byonna muganda waffe alabika bambi yali tannafuna istitaa ekola ki emala nabbi yagamba man istataa minkum albaata falyatazawwaj afuna obusobozi akole ki awase naga nti fa innahu agaddu lilbasar kubanga okuwasa kukakkanya amaki amaaso wa ahsanu lilfaruji era kulina engeri gye kuteeka olukomera kuki ku bwereere bw'omuntu naye muganda waffe teyalina busobozi obwo naye ng'asuubira obufuna amahali nago yali ayagala gakola ki geewola bwewozi tetugamba nti oyo ate tumusazeemu obufumbo tulina kumuyambako buyambi butya bwasobola okubeerawo muki mu bufumbo owekitiibwa nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam yatugamba nti Allah yeeyama okuyamba ku bantu ba miteeko esatu mu bo yoyawasa ng'atya obwononefu newankubadde nga mwavulu nkupe Allah ajja muyambako tomanya muganda waffe ayinza okubeera mu abo ng'ayagala kwetaasa bwononefu adde mu halaali naye nga talina busobozi bw'amaanyi nina essuubi nti Allah tabaraka wa taala asobola okukola ki okumuyambako wallahu taala alam so ekyamuziyisa okubeera nga tebamuwa mukyala bakola bubi oyo ensimbi nabbi waffe alayhi salatu wassalamu abu yali awasanye no mu adabu tusomesa abaana khutuba ya Abu Talib yaga nti wa in kana fil mali qulla newankubadde nga nabbi mubikwatagana emaali ntono walakina almal naye kibayita emaali dhillu kisiikirize zail ekibeerawo olwaleero enkya nekikola ekivaawo kati ensimbi zijja olwaleero enkya tezibaawo so abantu begendereze ennyo ku byensimbi ebyo baleme ennyo bikuliriza ku byokuwasa kuba eri ebeera laavu era Allah tabaraka wa taala asobola ogiteekako ensimbi ekiseera kyonna wallahu taala alam abuuza nti waliwo omuwala yasikiriza omusajja eyali amwogereza n'amusiraamula naye ekyembi yafunye olubuto nga tebannagenda w'abazadde sheekhe akkirizibwa okuwoowebwa ng'ali lubuto yalufunye mwani yalufunyemu oyo gwe yasikiriza n'asiraamuka omusajja n'asiraamuka qawulu y'okubeera nti tufuna olubuto abawalimu ikhtalafa qadiman wa haditha kuva emabega baayawukana ku nsonga eyo madhahibu ge tulina nga aba madhahabu aga imaamu Abu Hanifa n'aba Malikiya n'aba aba Hanabila balaba nti omuntu oyo tetukkirizibwa kumuwoowa ng'ayina olubuto ate aba Imamu Shafi'i oba Bashafi'iya bo balaba nti tumuwoowa bwe lubanga olubuto lulwe naye bonna bali ku hadithi emu ega nti la yambagi li ahadin an yusqiya ma'ahu ghayra tekigwanidde eri omuntu okubeera nga addira supaamu we n'abeera nga agukola amuteeka mu lubuto olulimu omwana omulala atali wuwe bano bagamba nti tekikkirizibwa olw'ensonga eyo nabbi yagaana kuba in all ways balina okwegatta naye agenda kuliikiriza kimere ekitali kike kakati abashafiya nabo era bekwasa hadithi emu baga nti bwe tukizuula nti olubuto lulwe teri nsonga etugaana era tugamba nti agende mu maaso n'okukola ki agende mu maaso n'okubeera nga awasa baba shafiya bwe bati bakola ki balaba ala kulli halin bw'oba otunuulidde qawulu esemberedde okubeera assawab yeyaba Hanabila eya jumuhuru eziyiriza ddala omuntu okukola nika naye okusinziira mu ggwanga lino litulimu ndaba nga kawulu y'aba Shafi'i eyinza okukola ki eyinza okubeera nga kubanga tetuyinaawo hukumu etufuga wano kati ate bw'onaabata eri mu ewalala oyinza okusanga nga tebayinaayo kwetaaya kungi era shariya ejja bakola ki balingiriza naye wano tewali shariya so tugamba nti
ekyali badde awula wano bwe mumusanga ng'alina olubuto ne mukakasa nti lulwe baba woowe biidhinila kubeera temusobola kubafuga mugenda kubateekako kontrola so tugamba nti baba woowe wallahu ta'ala alam. Barakallahu fikum. Agamba nti ekigambo astagfirullah kitegeeza kibuuza muganda waffe si musiraamu. Astagfirullah kitegeeza Allah musaba nsonyiwe. Kusaba Allah kusonyiwa. Kigambo buli kyegattako mu lulimi Oluwarabu siini ne ta. Siini ne ta kitegeezaamu talab kusaba. Kakati asta alfu siini ta kasaze gatte ezo kitegeeza ki? Kitegeeza kusaba. Kati gufuran oba almaghfira oba osaba kusonyiwa maghfira kwe kusonyiwa noga nti astaghfirullah saba Allah onsonyiwe saba Allah onsonyiwe kyobola abasiraamu balaba ebintu ebiyinza okubeera nga bibajja ku kiwaga nti astaghfirullah oluusi ne watabeerawo nsonga emujja ku kituufu tukkirizibwa kireeta era kirimu empeera nnene wa Allah. Owekitiibwa nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagamba nti ya ayuha nnas istaghfiru rabbakum watubu ilayhi, abange mu abantu muyitirize nnyo gamba Allah nti astaghfirullah era musabe Allah abeere nga abakola ki nga abasonyiwa. Yagamba nti fa inni astaghfirullah nze nsaba Allah okunsonyiwa fi kulli عفوا يقام وجتبه الله تبارك وتعالى فإني وجتبه النبي في محمد صلى الله عليه وسلم فإني أستغفر الله وأتوب إليه نزين سبع الله كون سنيوا إلى نزير كلا جاري الله سنيوا في كل يوم بلنوشي أكثر من 70 مرة إمرون يجسك كلا الدلتي يجسك كلا الدلة إنسان نعم riwaya ndala yaganti aktharu min 100 marra emirundi egisukati ekikumi. So fewaffe mu Busiraamu kye bayita istighfaru dini era tukifunamu empeera eryani Allah tabaraka wa taala kullama tastaghfir bulwo kola istighfaru Allah akuwa empeera ate Allah bingi byakola ki byakusonyiwa. Wallahu taala alam. Barakallahu fikum. Abalabi baffe abalungi tukyagenda mu maaso ne programu yaffe n'enganzi ey'okubeera nga twanukulwa ebibuuzo byaffe. Atwebaza baganda baffe ababaliki spices abatuteekamu ensimbi. Mwana wattu baliki spices tusangibwa bweyogerere nga tuliwo okubeera nga tukuweereza ebirungo oba nga tuteeka essanyu mu ebyo byogenda okulya. Nabwe kityo ate era ababaliki spices mwana wattu ate era nga osobola n'otunoonyaako mu mbeera y'okubeera ng'ofuna eddagala kubanga tulina gye bayita rosemary, ekirungo kino kye bayita rosemary kirina emigaso mingi nnyo. Tulina black seed ono gwe mulaba mwana wattu akola emirimu miyitirivu nnyo naddala mu kujjanjaba. Habat Sauda ono omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallama omuwalimu nja musaba abeere nga atutegeezaako ku black seed ono kubanga mwana wattu abaganda baffe ababaliki spices bamukola era bamupakinga bamulina mu bungi nnyo bamwongeramu n'ebirungo nti mwana wattu ogenda omuteeka mu kacaayi nga ate era ddala asobola okubeera habbat sauda dawa'u likulli da'i. Mwana wattu habbat sauda oyo gwolaba ddagala lya buli kirwadde kyonna illa sam kujjako ekirwadde nga Allah yagera kyekigenda okuyikirako okufa kw'omuntu naye dawa'u likulli da'i ddagala lya buli kirwadde kyonna. Tulina ne avocado powder. Avocado powder ono naye akola emirimu miyitirivu nnyo. So tunoonyeeko abaagala okubeera nga mwana wattu mukola cakes mukola emigaati mukola biki byonna beera nga otunoonyaako osobole okubeera nga otufuna. Tusangibwa bweyogerere branches zaffe mpitirivu nnyo okwetooloola eggwanga lyonna. Essimu 0782 22 078 22 72 14 oba 075 8 13 19 mumbeera efaananako bwetyo. Abuuza wetweyongerayo mu maaso ne programu yaffe eno ey'ebibuuzo agamba nti nina muganda wange agamba nti omusajja gwabeera naye
asaba agamba omusajja gwabeera naye amuwoowe naye omusajja yeebuzaabuza kati muganda waffe mwanyinaffe oyo akola atya twakiraba mulundi ogwayita ntugamba nti aveeyo lwaki yeesibewo omuntu nga yeesiba mu haramu nga ye tamwagala paka ddi ng'ajeemera Allah tabaraka wataala bwakkiriza okumuwoowa addeyo. Agamba nti bwe mba nina maidi ewaka ne mugaana okugenda ku kyaki ku Sunday mba mutuufu wabanga si musiraamu amuleke agende ku kyaki wabula amuyigiriza eddiini. Barakallahu fikum. Agamba nsaba ku bintu ebitta ekisiibo bye bino wammanga. Ekisookera ddala aljimaa'u okwegatta mu nsonga z'obufumbo mu budde bw'emisana mu mwezi gwa Ramadan kisiibulukusa omuntu. Wekitiibwa Allah tabaraka wa taala yagamba nti uhilla lakum laylata as-siyami arrafathu ila nisaikum, muli halali emikiro mwezi gwa Ramadan okubeera nga mugenda mu nsonga z'obufumbo ne bakyala bammwe. Kiwulidde? Ohunna libaasun lakum kubanga byambalo wa antum libaasun lahunna namwe muli byambalo byabwe. Alima Allah kimanyi annakum kuntum takhtanuuna anfusakum fataba alaykum, mubadde muyina engeri emyoyo gyammwe gye gikola ki gye mugikumpanyamu oba gye mugiryazaamaanyamu. Allah abasonyiye. Fataba alaykum wa afa ankum, naga nti fal'ana bashiruhunna, kati mugende gye bakola ki gye bali wabitagu bima kataba Allahu lakum, wabitagu munoonye Allah tabaraka wa taala kyebawandiikako amakulu, mugende mutandike okwegatta nabo mu budde obwekiro. Yagamba nti wala tubashiruhunna wa antum aakifuuna fil masajidi, temugezangako okubeera nga mugenda nabo mu nsonga z'obufumbo nga mulimu etikaafu mu mizikiti. Ekibeera nga okwegatta mu nsonga z'obufumbo kitta okusiiba ne kitta ne itikaafu y'omuntu. Abagenze mu itikaafu mu muzikiti takola ebyo. Ennaku ezo 10 ezisembayo owekitiibwa nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam yakikola. So tugamba tutya? Tugamba nti ekisookera ddala eyo aljimaa. Ekyokubiri bakiyita inzaalul mani, okubeera nga omuntu avaamu amazzi g'ekikulu. Ekyo nakyo kitta okusiiba kw'omuntu. Sawaun gavuddemu bikathrati tafkiiri, olw'okulowooza ennyo, waliwo omuntu okulowooza ku nsonga ezo ez'okwegatta, genda okumaliriza nga avuddemu amazzi age emisana mu mwezi gwa Ramadani. Ogwo okusiiba kuba kukoze ekikufudde kasita gavaamu olw'ensonga eyo. Ekyokubiri gayinza okuvaamu nga gakuvuddemu bikathrati an-nazar, olw'okutunuulira. Iri ebadde tafakkuru kulowooza, naye eno nazar kutunuulira bifaananyi. Waliwo abatunuulira ebifaananyi by'obusegu ku masimu. Ekyo kyokka kisiibulula omuntu. Ekyokusatu ekisobola okubeera nga kiviirako omuntu okuvaamu amazzi ago al-istimna, kye bayita masturbation, okuzanyiikiriza obwereere, okukakkana ng'obuggyeemu amazzi ago. Ebyo byonna biri haramu omuntu okubeera ng'abikola emisana mu mwezi gwa Ramadani ne wabweru wa Ramadani. Tokkirizibwa kwezanyiikiriza yadde okubeera nga otunulira obuseegu n'ebifaanana bwe bityo. Ala kulli tugamba nti omuntu bw'avaamu amazzi ago aba akoze eki? Aba asiibulukuse emisana mu mwezi gwa Ramadani. Ensonga eyokusatu mu bisiibulukusa omuntu mulimu al aklu washarubu amdan, okulya n'okunywa ng'okoze eki? Ogenderedde. Ate oli bw'alya n'anywa nga tagenderedde, agenda mu maaso n'okusiiba. Yagamba nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam nti man nasiya fa akala aw shariba falyutimmu sawmahu fa innama at'amahu Allahu wa saqahu. Omuntu bw'alya n'anywa nga yeerabidde, agende mu maaso n'okusiiba kwe, kubanga Allah yabaamu amuliisizza era yabakoze eki? Ofunye omukisa okufuna ku special meal okuva eri Allah, agikuwa mu Ramadani singa oba weerabidde. Yamanyi Allah lwaki aba akikoze eki? Lwaki aba akigeze? So ekyo kisiibula. Ekirala alkayu amdan, okwegoga ebisesemye. Omuntu n'asesema kagenderere
ekyo kisibulukusa omuntu ekirimu emirundi ebiri ekisookera ddala okulya ebintu ng'okimanyi binaakusisibwa musajja amanyi nti emmere tajja gimalawo n'aliira ddala emmere empitirivu agenda okugira bw'ati nga balina mulinya ku lubuto emu esooka ekole ki efulume naddala mu ramadaani wano abantu kuddaaku asobola okwekakatankira emmere nga wallahi akimanyi tayitawo emisana mbwayagala kwewonya njala n'alya emmere seeka bwe twali tukyali bato lwe twalyanga ennyingi enjala lwe yasinganga otu ate lwe yasinganga okubalu naye oli ayinza okulyanga endyaye mu butuufu si ya bulijjo nga balina mulinnya ku lubuto emu esooka ekole ki efulume kati omuntu oyo kyaba akoze ekyo aba agenderedde okusesema inda kathirin min ahli lilmi ng'akimanyi nti emmere ejja kumuvaamu ekyokubiri kwe kuteekayo olugalo neweegoga ebisesemi ekyo nakyo kisiibulukusa naye singa omuntu afunye ekirwadde ebisesemi ne bijja byokka fahaza la qadaau alaihi talina kukola kikuliwa kyajja mu hadithi nga nabbi sallallahu alaihi wasallam yaga nti man istaqaa fa alaihi alqada omuntu yenna singa yeegoga ebisesemi ayina okuliwa aw kama qaala alaihi salatu wassalam naga nti waman zaraahu alqayu omuntu yenna ate singa ebisesemi bye bimuwaliriza falaisa alaihi qada tayina kukola ki tayina kubeera ng'akola ki ng'aliwa ye agenda mu maaso n'okusiiba kwe kubeera kutuufu wallahu taala alam ensonga endala esobola okubeera ng'esibulukusa omuntu mulimu omuntu okubeera nga bamukolako gasiiri lkalai okubeera nga bamuwoza omusaayi twakiraba era nakyo omulundi ogwayita nti bakwoza omusaayi kitegeeza nti okusiiba kwo kukoze kufudde ensonga endala twalabamu alhaidu wannifas omukyalo ogenda mu nsonga z'ekikyala ekyo kisiibulukusa omuntu oba omukyalo okuzaala kisiibulukusa omuntu akola ki azaala wallahu taala alam barakallahu fikum agamba nti ono omukyala agamba agezezaako okukola eddiini byeragira nga obutakola shiriki naye emirembe gimubuze talina musajja inshallah agende eri abantu bagenda abawalimu bajja kumufunira abasajja naffe tubaddewo awo n'abasajja saidi zekalajja waliwo omusajja juzi twali mu ddalasa ye nawanika omukono naga naye anoonya so biidhinillah asobola okugenda n'alaba imaamu sudiiru twali ku lunaku lwakubiri nga twanukula ebibuuzo omusajja neyeesowolayo bulungi naga sheekhe olyose noyogera ku nsonga eyo nze ndi wano mumaze ebbanga nyetaaga muki sobola okulaba imaamu w'ekalaji ayina omusajja naffe tulinamu abatonotono oluusi abayagala nga naye tebali siriyasi bwe batyo naye nga barakallahu fikum agenda ajja kufuna ensi ya Allah tabaraka wa taala erimu abasajja bangi bayitirivu ate abasajja baba wa chance asobola okubeera nga ayina omu n'ayongerako n'awasaba meka nga gwe Sheikh Mbaziira nti oyinza okubeera ng'oyina omu Allah n'agira ng'oyetaaga okwo kirese ku mukutu mbadde ngeza bugeza ne Sheikh Lukumani ayina omu ne edita waffe naye ayina omu kakati tusobola okugamba nti insha Allahu taala kayongereko okumeka owokubiri ate tugaana omukyala yenna nga bakuwasa oli wakubiri tugaana kuba Allah yakikkiriza kati bw'owulira nga bukikukalubiza osobola okigaana naye kirimu akalungi kangi kuffa abakigezezzaako barakallahu fikum barakallahu fikum agamba nti myaka ki gy'otandikirako okuweerako zaka emyaka singa omuntu akula singa omuntu akola ki akula naweza natuuka mu sinna albulug emyaka gy'obukulu myaka gy'ebukulu omwana omulenzi kwerooterera oba kweza myaka 15 inda baadhi ulama eri abamu ku bawalimu oba omwana oyo kuwulira nga ye mu butuufu balaga sinna rushd atuuse emyaka gy'okutegeera egy'obukulu ba sinna albulug era omwana ajjanaga taata kati nkuze aba bagamba bi itilaa'i lihya okuvaayo ku buviiri buno bw'ekirevu nakyo kabonero akalaga watagiyiru l aswaati n'okukyusa amaloboozi omwana abadde ayogera mu ddoboozi ttonotono ery'ekito ogenda okulanga eddoboozi lya kikulu ebyo byonna min alaamaati lbulug bwe bumu kubonero bw'okukola ki bw'okkola ate omwana omuwala genda mu nsonga kasazza omukono emabega kitegeeza akoze eki oba okwekoona akagere ogenda mu nsonga z'ekikyala kitegeeza nti oyo akuze omwana omuwala myaka gitera kubeera 9 10 12 bwe gityo
gye batera okugenderako mu nsonga z'ekikyala. So omukyala bw'agenda mu nsonga ye aba akuze era zaka akola ki agiwa. Kaakati abawalimu bayina ikhtilafaatin okugaziwa mu ilmu egamba nti omwana singa abeera mugagga nga yasikira emaali nnene awa zaka yasikira emaali eryawo mpitirivu. Abamu ku bawalimu ne bagamba nti ono waliyu guardian we amuweera zaka mu maali yeeyo. Ne bagamba nti olw'okuba tannaba kukula teri bwetaavu bwa kuwaaki zaka, naye ala kulli bwebeerawo ng'emaali nnyingi emaali agiwaamu zaka. Wallahu ta'ala alam. Faddal. Naam, barakallahu fikum. Agamba nti singa omukyala atukula ku ssaawa 9 ez'ekiro sala ya Isha eba emukakatako. La sala ya Isha temukakatako, emukakatako ebeera ya subhi. Lwaki nti asahu aqwali awqati salati al-Isha ebigambo ekyasembayo ku nsonga ezikwatagana ne essola ya Isha ekoma ddi kigamba fi muntasafi layl mu masekkati g'ekiro so si ku subhi, naye nga nayo kawulu gyeri muntasafi al-layl mu masekkati g'ekiro. Lwaki nti nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam Jibuliru yamusaazanga essola ku ntandikwa y'obudde bwayo ne ku nkomerero yaki bwe yasaaza Jibuliru nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam yamusaaza ng'ebire byakamala okukola ki okuvaawo ebimyufu bivuddewo, enjuba egudde waliwo ebire ebibeerawo emyufu. Bwe byamala okuvaawo nabbi waffe alayhi salatu wassalam yaddamu okusaaza Jibuliru ng'amusaaza fi muntasafi layl mu makkati g'ekiro. Bangi mbawalimu ne balaba nti essola ya Aisha ekola ki ekomaawo. Wallahu ta'ala a'lam. Eri hadithi yajja nti laula an ashuka ala ummati la amarutahu bi ta'khiri al-isha'i salati al-isha'i yo ekomaddi kyekyo kyetegeeza era nabbi ye teyagisaalanga ku nkomerero, yagisaalanga ku ssaawa nga 4 n'okweyongerayo. Naye ffe wano we tuli ebiseera ebisinga obungi tugisaala ssaawa mmeka? Ssaawa 2. Bwe tutyo. Wallahu ta'ala a'lam. Barakallahu fikum. Agamba nti omukyala periodi z'omukyala zikoma ddi era ddi lwagamba nti kino kisusse kaŋŋende kansaale? Aqalluha ekyasinza okubeera ekitono yawmun wa layl, misana nakiro inda al-fuqaha, wa aktharuha 15 yawman. Kiki kyoba otegeezezaawo nti asobola ogigendamu ku makya akawungeezi n'agira? Olunaku lumu waliwo omukyala nga ye bw'atyo bwali nga butonde bube buli. Naam. Wa aktharuha 15 yawman. Ate ekikyasinza okubeera ekisusse nnaku 10 n'emmeka? Nnaku 15. Bwe kisukkawo ku 15 kibeera istihada, buba bulwadde bwa kyalaalo oba kikulukuto. So aba agenda afuna eddagala lyekyalaalo asobola okubeera ng'atereera. Wallahu ta'ala alam. Naye abasajja Abaganda babikolerangako shiriki ebyo bwe tuba tutunulira bitabo by'abaana baffe wano kyavaayo nnyo nga kiraga shiriki w'Abaganda olwatu ku nsonga eyo. Omwana bwe yalinga agenda mu nsonga ssebo nga ennaku be bazirambika obuyinza babujja kwani? Ko Allah. Abaganda abakola ebyo abakyaliyo mwewale shiriki ono. Omwana bwe yakuliranga ewa ssengaawe nga ssengaawe akwata ejjinja eryokye aliteeka mu muliro ne limyukirira, omwana n'alifuyisaako omulundi gumu, ogwokubiri oba ogwokumeka obuwala nga yakagenda mu nsonga. Bwagufuzaako emirundi gyamugambye egyo gyagendera ennaku zagenda mu nsonga. Abaganda omwana bwe yakuliranga ewa maama we ng'agenda mu nnyumba ennaku zaalimu mu nsonga n'abala emmuli ze bazimbisanga ennyumba. Kati omulembe guno babala bulooka bwe zajja babalanga bulooka. Bwe yamukomyanga ku bulooka ey'okusatu ng'akoma ku lwakusatu mbubo be bakigerekanga mu bifaanana bwekyo. So si bwe tutyo bwe tukola ffe nga Abayisiraamu, ekintu tukirekera Allah tabaraka wa ta'ala. Ye amanyi omuntu gw'aba awadde ennaku 2, gw'awadde 3, gw'awadde 5. Mulimu abakyala nga bali mu 7, mulimu abakyala nga bali mu 6, mulimu ababeera mu 5, waliwo ababeera mu 4, waliwo ababeera mu 3 tubalabako. Naye bafuqaha abakugu bagamba nti aqalluha laylan yawman wa layla, misana nakiro. Wallahu ta'ala a'lamu. Senga kisukka ennaku ezo 15
kiba kikulu kuto tukyege kyogeddeko tuba akkirizibwa okusala asiiba n'akola n'emirimu gyonna egy'eddiini. barakallahu fikum. naye tatawaddau fi kulli salati likulli salati afuna wuzu n'alongosa n'eswala. abamu kuba wali baga nti tagtasilu anaaba fi likulli salati buli sala aginaabira. wallahu taala. shekhe ono imaamu tumumanyi bulungi nnyo nti mulema era atukulembera mu swala nga atudde wansi mulema. naffe abagoberezi abamugoberera tusaale nga tutudde wansi. Ekyasooka wangi bwe kityo bwe kyasooka bwatyo kyasooka nga abantu bwe basaala n'omuntu nga asadde atudde ekyaliwo mu mugazi wa Uhud kigambibwa nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam yafuna alwaja bamukuba nnyo nga mujja min rubaiya abaga nti yava ku nsolo n'agwa atuuka okusaaza abantu yabasaaza nga atudde wansi. yayimuka ogwasooka ayagala okuvaawo nga takyasobola. fashara ilayhim n'alazina emabega n'aga nti an mukuthu makanakum musigale mu bifo byabwe. bwe yamaliriza essola yaga nti innama ju'ila al-imamu liyutamma bihi. imaamu yateekebwaho okukola agobererwa. فإذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبره وإذا قرأ فانصتوا وإذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى يركع. paka bwe yatuuka ku kigambo ekigamba nti وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعين. imaamu bw'asaala nga atudde mwenna musaale nga mukoze ki nga mutudde. bwe kityo bwe kyajja mu hadith وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعين. bw'asaala nga atudde mwenna musaale nga mukoze ki nga mutudde. naye kyasangulwawo n'ekikolwa ky'omubaka Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam bw'aba anaatera okufa ebirwadde byamuyisa bubi. yagamba Aisha n'amuga nti muri Ababakari falyusalli binnaasi. lagira Abubakari agenda asaaza baki Aisha radiyallahu ta'ala anha bekobaana ne Hafsa baga nti Abubakari musajja mugonva naba yakayimirira mu ssola nga jjukira nabbi ng'akaaba essola era ejja mulema. aga tugambe Umaru ne bagenda baagala okuyega Umaru oba okuyega nabbi agambe Umaru. nabbi n'agamba nti inni la a'lamu kunna anna kunna la sawahibu Yusuf. mbamanyi mwe banyina oba oli omukyala Zulaihi yali nani ne Yusuf. muri Ababakari falyusalli binnaasi. gamba Abubakari abasaaza baki. awo nno nabbi kwalimu okwanukula abashia abaga nti Abubakari laysa lahu haddu fi al-imama wal khilafa. taina muhadh mugabo fil imama mu bwa imamu wal khilafa n'obwa khalifa kwali kubaanukula. nabbi yali atulaga Abubakari Siddiq nti agenda okumuddira muki ne baleeta ne Umar owama naga nti muri Abubakari falyusalli binnaasi. gamba Abubakari yabasaaza baki abantu. kugamba kigambo kinene kitulaga nti Abubakari yali alina okuddira nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam mu bigere. akati bw'amala okwogera ebigambo ebyo nti muri Abubakari falyusalli binnaasi, Abubakari najja n'asaaza abantu. Abubakari bw'aba akyasaaza abantu nabbi avaayo ng'ayavula mpola mpola tasobola kuyimuka bulungi agenda okulaba nga abasiraamu basaala kyava ajja mpola mpola nga yeekwata paka bwe yatuuka awali Abubakari. Abubakari yali ayagala okudda emabega abantu ne bayitirira embeera neyitirira ku bantu. nabbi we yagenda yatuula waali Abubakari n'asaaza abantu alayhi salatu wassalam. bwe yabasaaza nga Abubakari amuyimiridde ku lusegere. Abubakari ng'ayimiridde nga nabbi atudde nga ne basahaba bakoze ki bayimiridde. fakana Abubakari yaqtadi bisalati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Abubakari yalinga yeekwata ku ssala ya nabbi Muhammadi nga ye agoberera nabbi Muhammad. wannaasu waraahu yaqtaduna bisalati Abi Bakari. ate abasigadde nga beekwata ku ssala yani Abubakari. ne kibeera ng'ekikolwa ekyo olw'okuba kyakolebwa ku nkomerero kyasangulawo ekigambo kya nabbi kyagamba wa idha salla qa'idan fasallu qu'udan ajma'in. bw'asaalanga imaamu nga atudde mwenna musaale nga mukoze ki nga mutudde. bwe batyo bafuqaha bwe balaba ensonga eyo. wal ilmu inda Allah. barakallahu fikum. agamba nti osobola otya okunoonya ekibula nga woli tolina gwomanyiiwo
tunulira enjuba bwoba ogiraba bw'ogiraba nti eva eno ku ddyo edda ku kkono wooba otadde omutwe wonna oba oyolekedde ddira sayidi ye enjuba gyeva otekeyo enkoona sayidi gyegwa otekeyo feesi kati sayidi ye yakkono yonna ebeera ki eya ddyo yonna ebeera njuba nkiddamu gyeva teekayo enkoona gyegwa teekayo feesi sayidi eya ddyo yonna ebeera kibula gwe osobola okubeera ng'otunulayo n'osaala bwe kibula mu ngeri efaanana bwetyo tewali njuba gy'osobola giraba gyeviira tolina nagw'obuuza saala wamin haithu kharajta fawalli nyinza okubanga ndi ku continent eri gye bayita Antarctica tewangalirako kitonde kyonna kyonna bunyogovu buyitirivu nga leeyo gyantadde gwe saala ng'otunudde yonna oleete niya barakallahu obwongo bwe gye bukulagira nti kati weewano biidhinillah saala fattakullaha mastata'tum Allah atugamba kumutya kusinziira ku busobozi bwe tulina barakallahu fik ansaba kunsobera ku hadithi y'omubaka mwe yatugaanira okuzimba ku bijja hadithi weeri nga nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagamba mu sunan abi Dawuda n'ebitabo ebirala ebya sunan nti naha basahaba banyumya nti naha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an bina'i alqubur wa an yujlas alaiha wa an yujassasa nabbi yagaana okuzimba kuki ku kabbuli n'okuzituulako n'okuzitandaaza era nabbi yatugaana okuteekayo itikhazu suruju okuteekayo n'amataala muki mu makabiri abantu bayinza ozigulumiza ne ziva wetuzaagalira ate ne zigenda ku bintu ebirala ensonga endala nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba nti baali ababasookawo nga idha mata minhum zaimu wafa omuntu omukungu ittakhadhu qabrahu masjida baddira kabbuli ye ne bateekawo omuzikiti ala la tattakhidhu qabri masjida temugezanga kukuddira kabbuli yange gifuula muki muzikiti kuzimbawo muzikiti fa inni anahaakum an dhalik nze Muhammadin kibaziiza bwatu byagamba alayhi salatu wassalam fa inni anahaakum an dhalik nze Muhammadin kikola ki nkibaziiza yali yuhadhiruhum abeewaza abeekesa mu mbeera eyo ababuyabuya olwaleero we bajja ne balabanga extension z'omuzikiti zituuse ku poloti nabbe bamuziika ne balowooza nti eyo sunna okuziika abantu ku mizikiti waliwo n'abalala bavunnula Qur'ani ne weewuunya n'ogambye bwoyo kati ya rabbi agenda kugamba ki Allah kino ekyafaayo kyaba ashabul kahfi Allah yagamba nti qala allazina ghalabu ala amrihim lanattakhidhanna alayhim masjida bwe bamala okufa abaali abakungu abayina abasinga amaanyi mu community baga tugenda kubazimbako omuzikiti ne baali bakaafu kati ffe twekwate ku byabakaafu so enkola efaanana bweti abantu babikole ki babiveeko bagamba mu lwaki bayogera ku kigambo masijidi nga ate bakaafu bakaafu tebamanyi nti eryo sinzizo eri bayita essinzizo gwe muzikiti so mu mbeera efaanana bwetyo tugamba nti tetuzimba ku mizikiti era omuzikiti we guzimbibwa wali makbara kiba kitegeeza tujjawo ekimu ku bibiri bwe tulaba nga tusobola okukola nibash okuziikula kabbuli zino nga tulina we tusobola ozisengulira tuteekawo ki tulekawo omuzikiti ne tujjawo kabbuli abawali bagamba nti tuyinza n'okusinziira ku kyasookawo ogubanga omuzikiti gwe gusooseewo tusobola okujjawo ki makbara tusobola okujjawo kabbuli bwe gubanga gwe gwasookawo so tujjawo makbara ne tulekawo omuzikiti ate bwe tubanga kabbuli zasookawo tusobola okujjawo omuzikiti ne tulekawo ki makbara naye ala kulli kisinziira ku kiina emigaso emingi ku kitundu ayinza okubanga ekitundu abasiraamu bangi naye nga tulina tusobola okusengulira kabbuli zaffe walala awo tujjawo kabbuli ne tuddira omuzikiti ne tugukola ki ne tugulekawo wal ilmu inda Allah seka salisi niya ya kusiiba lwa nsonga nti nabadde ngenda kutambula oba ngenda kugoba nte kuzijjamba Mbarara nzireete wano Uganda ayi tuba tetunnabatuuka kugenda mu lugendo oba kusimbula nti tusimbula nkya ne bankubira essimu nti enkeera waalu ne bankubira ku makya akasimu ne baŋŋamba nti puroguramu yakyuseemu tetukyagenze naye saalese niya yakusiiba essaawa ziri mmeka essaawa budde bwa ku makya sawa nga 2-3 tuli mu Ramadhani saalese abafukaha bagamba nti yamsiku an sa'ili yawmihi taddayo kulya okuvaawo mu kiseera ekyo saawa 3 we bategeeredde yamsiku an sa'ili yawmihi taddayo kulya
wa yuqdihi ate amaliza n'alukolaki n'aluliwa olunaku olwo. Wallahu ta'ala a'lam. Barakallahu fikum. Abuuza nti ayagala kumubuulirako ku aya Allah gye yatusiimiramu obusiraamu. Allah agamba nti alyawma akmaltu lakum dinakum, aya yakusatu aya yakusatu suratu al-Maida, aya yakusatu suratu al-Maida. Aya etandikira eno waggulu حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع. kati Allah eno wansi n'agamba nti dhalikum fisqu, ebyonna bwononefu byatuziiza okulya. N'agamba nti alyawma yaisa allazina kafaru min dinikum, olwaleero abakaafu baweddemu essuubi ku ddiini yammwe. Fala takhshawhum wakhshawni, mutye nze temutya bo. Alyawma akmaltu lakum dinakum, olwaleero nzijuzza eddiini yammwe. Wa atmamtu alaykum ni'mati, ekyengera kyange eky'obusiraamu nakyo nkijjizza ku mmwe. Wa raditu lakum al-islaama diina, basiimidde kubeera basiraamu nga yeki eddiini. Fasual, ekibuuzo kitera okubuuza Rabbuna azza wa jalla aradiya lana al-islaama diina, Allah yatusiimira busiraamu okubeera ki? Fahal nahnu kaman radina bil islaami diina, naffe twasiima obusiraamu beera eddiini yaffe. Bw'obeeranga mu busiraamu ng'okyayina byotamwa mu ddiini muno nga Allah yabisiima tubeere nga tubikola, weetegereze mu busiraamu bwo ddala wabusiima. Bw'obeeranga mu busiraamu buno ng'okyayina